kino kikambwe omwana wa dictator Miroza tamweganye akatambika kano ng'omwana atukakasiza ddala tiyasala deddiira ali mu famire ya Sekajja. That is not my name. Ate, what's the problem? I want to know that he has a Sekajjas. You are the what? Sekajjas. You are the what? Sekajjas. Wow. Let me read another person. Don't worry, son. We shall change your name. Okay. Now, the second person in the list. No, that is not my name. Ate, what's the problem? I want to know that he has a Sekajjas. You are the what? Sekajjas. You are the what? Sekajjas. Wow. Let me read another person. Don't worry, son. We shall change your name. Mwasiibye mutya yate kati ne bwe mbabuuza era kinga ekitalina makulu nnyo. Kaakati abaana b'omusajja abo boolabirira naddala ng'ate kitaabwe gy'ali nze ŋŋamba tebalifuuka baana sirina gwe nnumba. Omanyi bwe njogerako nga mugamba munnabulaaya weeyogeza biki. Naye abaana b'omusajja abo boolabirira ng'ate ne kitaabwe gy'ali ayina nze ŋŋamba tebalifuuka babo omusajja munnange. Ate naddala nga naawe olinayo ababo bootalabirira. Munnabulaaya neeyogeza nnyo. Ebintu binene bye njogera binza obutakugasa ssaawa eno ne vidiyo sogisevinga myaka nga 3 mu maaso ejja kuba n'amakulu mangi nnyo anti ng'olwo abaana batabaganye ne kitaabwe nga buli omu ategedde ensobiize ange mu nsonyi yali mbeera anti abasajja tumala kukula ne tumanya lwaki kitaffe yalina obuzibu nga kitaffe teyalina buzibu nga maama bwe bwali obuzibu ye tubadde tuddawa kaakati musajja munnange labirira nnyo abaana bo kuba abaana abo ke balitabagana ne kitaabwe tebajja baziika ku kijja kyewammwe wemmamba tazaala bambogo sina gwe nnumba ye tubadde tuddawa tuli eno ku mazzi tunyumirwa obulamu ndowooza mulabe n'emitala w'amayanja gyensinziira neebeerera eno mu basajja abazungu kati gwe ne bonnyiigira okunyiigako kuyinza obutankosa nnyo kubanga nninnya nnyonyi eŋŋamba abaana b'omusajja abo boofiirako fiira nnyo ku babo sirina gwe nnumba. Chuzeni Beki tali mu mukwano. Chuzeni Beki ali ku revenge. Abaana bano bwe baali batandika okweyagala bigambo bingi byayitingana ate bwe bazaala omwana ne gujja bagira. Chuzeni Beki gwe sitomulamba ng'oyagaza ki omusajja gw'osinga ssente. Chuzeni Beki gwe alina erinnya ku basajja bonna n'olonda yooyo. Chuzeni Beki yabaanikuzanga ekigambo kimu nti nze sinoonya ssente nnoonya mukwano. Era tewaliwo katambi konna mu mawulire ke wali olabye nga Chuzeni Beki yalinga ng'omusajja mu relationship nga kakkanya omwami we. Buli wabadde alabikirako eri ab'amawulire ng'alaga obwetowaze obungi eri omwami we, naye ng'ate omwami we ali wansi we mu byenfuna, ekitegeeza Chuzeni Beki mu relationship eyo yali anoonyamu kintu kimu, kuwulirwa nti ayagaddwa. Tewali kirala kye yali anoonya. Yali anoonyamu kintu eki, kumwagala na kuwulira nti ayagaddwa. But the question is, ye omulenzi yawulizaako munneewe nti ayagalwa? Kubanga bw'oba osaba omulimu oteekayo CV. Nja sobola okukola kino, nja sobola okukola kiri, nja sobola okukola kiri. Era ebinnyonnyola ky'oli mu CV yo n'emirimu gy'osobola okukola kwe basinziira okukuwa omulimu. Lw'oliremererwa okuteeka mu nkola ebiri mu CV yo, kampani lwegenda okukusalayo. Katugambe Chuzeni Beki kampani ngeza bugeza nga dictator Miro yali mukozi, naye ng'omulimu gwe gwakuwuliza ono nti ayagaddwa. The question is, Chuzeni Beki yawulirako nti ayagaddwa to the extent omuwala oyo yatuuka okukolako katambi gye buvuddeko nga bakyali n'oli omukadde so n'omupya. Naga bwenfanga ku malaalo gange bateekeko akapande nti nakwagala mwami wange, nkwagala nnyo, omukwano gwe gugenda kunzita taata baana. N'akaaba n'atuuka n'omugamba ngwako mu kafuba. Ebigambo ebyo tebyali byammwe abalabi. Ebigambo ebyo byali bya mwami sipesifiki. Simanyi yali amukoze eki ku olwo, yali amusobezza atya ku olwo, naye ng'omusajja omukulu bw'empuliriza ebigambo n'eddoboozi omuwala lye yakozesa, omuwala
yali akomyuniketinga nabbaawe nti omukwano gwo gugenda kunzita bw'oba olina kyokola lekeraawo tommenya mutima. So waliwo bendabye nga bayita Chosen Becky malaaya. Mwe ba malaaya kubanga Chosen Becky abadde star ndowooza kakati emyaka nga 7 mu bwa star bwe yali asobola okufuna omusajja ow'ebbeeyi abagagga b'omu Kampala ne lwaki alonda eno ebbanga lye baabeera bonna n'atakoma kumulonda n'okumuzaalira n'amuzaalira ate ng'alina ssente ze ng'alina erinnya lye ng'alina enduulu buli waatuuka nga bamuyayaanira kitegeeza yalina omukwano gw'omulenzi. But the question is omulenzi yasasula bbaaka? Omuwala kye yali ateekamu ono yakizzangamu oba yakimuddizanga? Omanyi omukwano gumenya nnyo ng'ogulimu wekka. Abali babaddeko mu mukwano gw'obwomu mugumanyi nga gw'oyagala takwagala, nga buli kyomuwa takisiima, byotonye byatonera ye gw'ayagala. Kakati omukwano gw'obwomu oba ng'anyiga ekisiikirize kyo mu disco bituuka ne bikutama ng'olina okunoonya ekiddako. Sigambye nti ye Dictator Amiru yali mubi oba teyayagala muwala, era sigumusalidde, naye ndi kummwe abagusalira omuwala nti malaaya. Bannanga omuwala yayagala omulenzi, era singa mbadde sinnafuna n'alisaye Mukama Katonda ampa omuntu anjagala nga Chosen Becky. Nammwe abavubuka abato mbakuutira bwe mubanga musaba Katonda abakyala, mubasabe abakyala abafaanana nga Chosen Becky. Chosen Becky gwe njogerako ye muntu aba ne ssente n'atanoonya balina ssente ng'anoonyezza ggwe, kayagadde ggwe asiimye ggwe. Ye muntu akwagala nga talina ky'omusuubira kumuwa okuggyako okwagalibwa naye. Ani atali yagadde kwagalibwa? Oba ani yali yagadde okubeera mu relationship nga gwalinamu naye nga gwajeeguya? Omukwano ng'ogulimu wekka buluma. Nze Dictator Amiru mukwano gwange ne mabegakaawo twayogerera nansuubizaayo olusaniya. Mwagala nnyo, naye wakati mu kumwagala ekyo tekigenda mubawa moral authority kuyita eyali mukyala we malaaya olw'okuba yamusuddewo n'agenda nani neyali dereva waabwe. Era cameraman mbagambye ono tali mukwana, ali ku revenge. Gwe walisoose ne weebuuza lwaki mu basajja bonna ono era ensobi ze yakola kwoli teyaziyiga? Bamucriticizinga kwoli nti ofunye mwavu n'aganja mujjamu omuntu we yavaamu omuntu ne beenyiga ki ekisi, buli omu n'akwata amaki agage. Kakati Chosen Becky awo ku waiting area ye kuliko abagagga. Lwaki sibe yagenze nabo era n'asalawo okugenda n'ono ate ali mu mbeera z'oli kaŋŋambe eyamumenye omutima? Ono ali ku revenge. Era musaasira abamu ne mufuna buttiimu. Bambi Chosen Becky, bambi Dictator Amiru, kwabo bambi tekuli victim ali ogwo yono wa wakati gwe bali mu kukozesa obukozesa okukkakkanya obusungu bwabwe. Oba osanga asobola okuyiga okumwagala okwaddala, naye njagala tusooke tukkirize tugaane nti ono omuvubuka Chosen Becky ali mu mukozesa kulumya oli nti naawe owulire bwe kiruma, naawe owulire bwe kiwulikika nga bakukiitinzeeko. Kyokka ate nenziramu emabega. Chosen Becky muwala wange, gw'okakasa mu bimu ku byakugambibwa nga temwali mu bulimba?
gw'okakasa mu byonna ebyakugambibwa nga temwalimu kukonjera. Lwa nsonga singa nzija ne ŋŋamba omuntu nti mukyala wo nno mwenzi ali ne wayita akabanga nandaba nga ndi ne mukyala kitegeeza mission yali yakubaawula. Oba singa ŋŋenda ne ŋŋamba omukyala bbaawo mwenzi ne wayita akabanga nga bamaze okwawukana ate n'otulaba babiri, kitegeeza mission yali yakubaawula. Nabwe kiti abafumbo mwenna muggala amatwe eri sayidi za mikwano gyammwe ne sayidi gya mikwano gyaffe. Oluusi akakamwenyumwenyu koofuna ng'oli nange kayinza okuba kanyiiza mukwano gwange, oba kakamwenyumwenyu koofuna ng'oli n'olwo kayinza okuba kanyiiza. Nabwe kiti amaka mugagjeemu third party, amaka mugagjeemu eŋŋambo. Omuntu anaafumba yo yaziba amato n'abanga atawulira, omuntu anaafumba yo yazibiriza n'abanga atalaba. Era y'ensonga lwaki amaka g'olowooza nti mulimu abasajja baddofe mwana wattu gawangaala kubanga balina emisango gye beefuula abatalabye. N'abamu ne batuuka okugamba nti omusajja waawo baamuloga. Naye amaka kakisa gagendamu ezenkanankana. Kankulageko nga naawe ondagako. Anti oyagadde kundagako, kakati katwerageko. Nga bagagenda sasikanga gakyuze Becky ne Dictator. Amaka kasita gayingiramu, gundi namulabye, gundi namulabye, gundi namulabye. Gaba gajja kusasika nga aga Dictator Ami ne kyuze Becky. Emikwano gibeerenga bweru wanju, emikwano tegibeeranga mu maka. Era nze ensonga lwaki ebiseera ebisinga bano abatutumufu we bagwako ekintu nga kino mba njagala okukyogerako nti mmwe abalala mukirabireko. Emikwano mu maka y'emu ku nsonga lwaki bano baasasise. Obuteeguyaŋŋana n'okwagala okugwa olubege nga kuli ku sayidi emu. Nkiddamu ku nsi kuno omuntu asobola okubeera omwavu naye bw'amanya nti ayagalwa awulira nga ye mugagga asinga. Kyokka ate ku nsi kuno omuntu asobola okubeera omugagga naye kaali wammanta okwagala ajja kwewulira ng'omwavu asinga. Mubeera eyo nga mu maka gammwe fuba nnyo ekyokuwa ekisookerwako kye bayita omukwano kyo kiweeyo, kubanga relationship eyo yaliwo nga teyeetaagisa ssente ng'ekigimusa ku sayidi y'omuvubuka ng'aziwa omuwala, nga yeetaaga ekintu ekyo. Waayo kwagala lwakuba ate toomunenye, kuba situmanyi n'akalimi k'olyako okuwulira nti ayagaddwa kaali kenkana kino najja kugamba mpulira nayagala. Najja kugamba mpulira nakola ki? Nayagala. So omuvubuka n'omuwala bonna bayinza obutabeera bakyamu, kyokka ate bonna bwona abalima bonna bakyamu, kuba omuwala ayinza okuwulira nga tayagalwa ate nga ye omulenzi awulira ayagadde. Omuwala ayinza okuwulira nga ayagadde nnyo ate ng'omulenzi ye awulira ono tekikyavaayo buki, vayibu takyagikola ki, takyagiwulira. Nabwe kityo kuba n'ababiri bombi baayawukanye tubayigireko buyigizi tetugubasalira, kubeera si be basoose. Neki kye tuyiga mu kwawukana kwabwe? First of almost omukyala abeerawo gwe n'olabanga eyakoma, n'olabanga amuliko wekka, naye muganda nga omukyala ne bw'aba bamuwalulira kkali era olimusanga mu bisegguusi nga waliwo akwebera. Bayimbi baaga teri mukyala akola ki? Addiba. Ate era teri mukyala yakoma. Abdulmulasi yagamba omukyala aba wa bbeeyi yali basudde okuva ku nsi paka kuyingira ntaana.
kyokka ate nammwe abakyala mulekeraawo okulowooza nti mmwe mubeera offended mwekka. Abakyala batukola ebintu mu maka naye olw'okuba nti tewali ddoboozi lisituka nga liwolereza mwana wa bulenzi, tewali mwana wa bulenzi awangula musango eri mukyala. Era buli ekibaawo ffe twakalabirawo teri adde ku saidi ya mukyala. Omukyala ne bwakuvuma mu takisi naye n'omuvuma bonna bakukyukira, kubanga zo favors zajjira mu kitonde ekikyala. Tewaliyo awolereza kitonde kisajja. Musiguze kano kako weetaagayo ku driver, weetaagayo ku kameramani. Kati nno bwe bwonkenga omuntu bw'obaako omubbi omukyala wa munno naddala owa mukwano gwo. Anti ne bw'aligenda mu katale okugula ennyaanya ojja kujjukira naawe engeri gye wakukutanga naye nga bbaayo mumulese mungi. Ne bw'aligenda wa jaga nange namufuna bwe nti yalibanga agenze kwenda. Nabwe ekiteo ku nkumuliitu y'abakyala abali mu Uganda okuganzaamu muka omusajja ate muka munno naawe obeerako kikyamu ku bwongo. N'okwagala muka omusajja kiba kivve naye bibi bisiŋŋana okwebaka ku nnyoko waakiri weebaka ku nnyazaalawo. Waakiri funa muka omusajja atali mukwano gwo naye mukwano gwo. Waliwo abagenda okugamba nti anti Amiri yali yadduka dda ewaka. Omanyi ekyobezo ze zimu ku nsonga. Olowooza bano baatandise kweyagala lunaku lwaggulo? Bayinza okuba baatandika dda okweyagala era nga ze zimu ku nsonga ezaddusa oli. Naye tusooke tunoonye embeera eno yatuuka atya. Ono okutunula mu ddereeva we era kameramaani we. Oluusi carelessness, okulagajjalira omukyala. Oluusi okuwulira nga yakoma tewakyali mulala ayinza kumwagala. Oluusi abakyala abo bwe baagala ennyo ffe ate abasajja tutuuka oba ne tufunamu engeri y'okuwunga nti baaba tulogerako ffe tuliwo ffekka tebayinza kuddamu kufunayo muntu mulala. Omanyi ebintu by'omukwano bino byansobera ku saidi y'abaagalana. Ibanga poliisi n'omuntu wa bulijjo. Omusirikale bw'akugamba yimirira kudduka, kyokka bw'akugagenda oyinza oyimirira. Meaning omuntu ayagala ennyo gy'akoma okugoba gy'okoma okweyongerayo. Naye bw'alitambula nga ddeeri naawe oli mugobererako. Kikyentegeeza bw'obanga mu mukwano leka kulaga nti gwayagala ennyo, toyiika nnyo, bajja kujooga. Togwerayo nnyo, bajja kujooga. Beera fifite. Bwe bakuwa fifite waayo fifite omukwano gusobole okubalansinga. Naye olunaku lw'oliwulira nti ogulimu wekka gujja kumenya okoggosinge n'owa mukenenya. Omukwano gukozza ate guluma n'okusinga mukenenya naddala ng'ogulimu wekka ng'obeera mu kwemulugunya nti naye nga mpulira njagadde nnyo, omutima nga mpulira nguwaddeyo nnyo, lwaki nze sifuna kwagalwa. Abakyala kye banoonya abakyala beewasa nga balina ne ssente. Gwe tewalabye pulopoozo golowooza z'oyo omuvubuka alina ssente oyo. Abakyala beewasa ne yeeteekamu ssente n'azikuwa ojje ewaabwe omugule kubanga abeera akwagala. Ti omuntu asobola okwewasa abeera alina omukwano mungi. Omuntu abanga yagula emmere ewaka naye nga bajja mawulire aggala weebale kundabirira abeera alina omukwano mungi. Omukwano ogwo togutwalanga for granted. Naye sigambye nti dictator Amiri mukyamu. Si mukyamu. Ate era sigambye nti n'omuwala mukyamu.
ne tubayigira. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.